era omukazi bw'akubagana nalongo yina ko omukazi wange akola ki omukazi wange akuba you sit there nayogera ne mukazi we bw'ati ng'oli awo ng'ali wano hi boo how are you you okay how are the kids let me call you back beba kuwasanga ne bakuteeka ewaka mukwano mukazi don't feel comfortable because kola ebibyo kola sente zo noonya ettaka lyo zimba ennyumba yo mukwano kubanga abedde omusajja n'akimanya bagamba mbuno fuluma bomanya ati onaka depression kusabye era njagala bebi nkolaayo naye mutima gwo njagala okimanye nti nkusabye naye saagadde kugamba nti mpa ogamba otya ugambe bimpola ya milioni 5 mutima gwo kitwale nti sikuwezeko nkusabye nanange kyengamba like so gam no honey empire because honey empire that thing is annoying to men but you know that is like ako kalinga ka chejo esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga omusajja mu lunaku yalina okukubira essimu eziweranga mmeka nganya obanga ye yakukwana wabula gweraga obuvunaanyizibwa bwo nti nategedde bweyasuze omanyi tubeere fair side waliwo olanga egwe yakwanye nabo tubalowo abakazi bakwana abasajja nalonga abazungu gwalina obeekwanyula olumu nange njagala musajja muddugavu ate omuddugavu nti muddugavu ngo bakola simanyi bakuba muddugavu bwe waffe mu Buganda tusuubira omusajja alina okukola ennyala biyire Diana kyokola besimu zasooka obungi okusinga ebintu nedda mune n'ebintu byabaawo naye ate nze era saagala nnyo ebyo kale like I think saagala nnyo katijjaako and I think waliwo akatijjo akabeera and I think some men call us a lot because bagala kumanya oli kola ki abamu abayagala proving a point yakwagala nnyo tuyagala kwagala nnyo no omuntu akwagala you can tell by the way omuntu akwagala omuntu akwagala nembeera muyomba nga mwevu oba okimanyi nti akwagala ne waba akunyigidde nakulaga nti akunyigidde oba okimanyi nti akwagala omukazi akola obanga ganda essimu nadigulira abala tebakubeko kale agambye ekyamutayo omuzungu kumwagala nnyo ono agamba naye kumwagala nnyo kati waliwo simanyi oba yali anjagala nnyo because omuntu asobola okukubira Alan ninga yatakwagala nnyo ninga ayagala kutwalira ku nga is jealous ayagala kumanya kikyoliko point nti nakwagala okitegeera nti alaga akufaako nnyo manyi ne byebyebiri ambabulire mu kwagala okuba ennyo tekiriyo it's not okwagala is not that anti olusuba okuba ennyo ofuuka omufere ogenda fera ki osobola okubira ennyo omuwala nga kino kigayi kifere kyagala kufera laavu tibambi exactly omuntu akwagala naye ate tugamba akwagala omutegera naye kimanyi nti naye olumu tugwa mu batatwagala ninga they can afford to do the things that they are doing also I think gwe batayagala kumanya nti natakwagala and one thing we do I think tulaba nnyo red flags nene tutaziwa nogamba noze baluvanyuma noga wama kyova gwali gukola bwe guti guno okusajja nenga watobiraba mu relationship ate olaba ala ni musonga z'obutagala pa abakazi tusobola okikweka niyo musajja takwagala banange nze simanyi kukweka mu nsasi omuwamu budde butono musajja nga takwagala nze omuntu nga simwagala kimpa obuzibu omukweka anti omusajja nga omusajja kubanga attitude gye njo okulaga bannaye simanyi
kati oli bulungi you will see it. Oli bulungi lwa nsonga Mukama yakuwa omukisa weekolerera kate banne eri wansi gye tusiiba abantu bola bano yamala bamugamba tukuwadde omulimu abasajja bangi abasanga ennyumba nga temuli muntu bangi nnyo nga gye bali lwakuba yeebaka alya okitegeera kati mwene era mutuufu oba olina okwesalirawo even before nga sinaba kubaako nti nno oba nsobola okwegulira ekintu kye njagala mukwano nze nali musajja mba sikwagala kubanga even when I was a child abasajja bajja like kwagala okumpasa ngomanyi omwana omuto nandibadde nafumbirwa because I had that opportunity of a rich man coming to marry you because akwagadde to do things for you naye nasuulawo tawulo omusajja ne mugamba wani waawo wallahi njagala kuwasa marriage singa nze banyina abaana bameka nze mbasobola zo mugenda zikubadde kubanga ndaba ekintu kufumbirwa mukyongeddeyo nnyo tebatamangako tebatamangako Karol kasooke tebatamangako but some of us just we've seen society and the things that come with things like marriage. I think these days ebintu byakyuka nnyo Alan. Ebintu bikyusa nnyo ennaku zino olaba omukwano gwo oba muganda wo nga really marriage tena kugamba. That is true, eh? Like we've seen these things, eh? Katotuke sa no gamba no me brother. Zinengamba I would rather have my partner nga tweyagala, nga twetegeera, nga we are happy, nga life is good. No mulabako ewuwe. Nakikugamba ekyo Diana. Nze oba ninze yambuuza. Ani naye myaka awo. Myaka no muntu ngamba no Karol gajja kukola ebintu nga toyagala simana muta ne mga ajja wanga abinkola agende. Because there is a lot of peace with you being there and I am here. According to me. When we want to see ourselves in that way. Karol, you've been in that kind of situation with a man like Ngambade Mwena under the same roof. Yes. I've experienced me everything, so I can tell you. And me? Katuze nkuba nkubirachi. Karol ajja kusekerera akuvire. Nkuba nkubirachi. Toyinza kukuba. I cannot kunyiza pa kwagala dokumbogolera. I cannot get there. But me I feel like oyagala omuntu akusange atambulade oba nange nzije ewuwe nenalongo ekintu ekyo kyetagamu obudde mabudde mama wanje mukwano there's nothing I have not seen. I've even seen people who have gotten married nawera mu makaga bawe nazimba ennyumba yatamba nagende ewuwe Nobufumbo ne bugwawo ne busigalawo ninga agambe kati kablo mukabereko wa ekyo kino kwanga pattern wa ategeera nga mujja kitegeera because I don't kati ekyo mba muli mbava kitabati kubanga nange let me tell you something it is the most possible thing lwakubanga of course olekawo gap ya bawo okubeera omwezi kubanga buli omuviramu ko boti the girls who are disturbing thank you and it's even worse because every time you see him akukuta n'amasimu akukuta as you grow up bujoko mukula tosobola kwerawo nga todatinga ngako omusajja atali mufumbo ninga gyali mufumbo alina omukyala we addayo ewaka bulungi nnyo everyday tasula bweru ninga mu bwenzi akwata ki kitegeeza ki it happens oyinza lwati omudatinga but this is real life because we have friends nga akugamba nze mukwano gwange nga akugamba bba wange tasula bweru gebali bangi naye omusajja ayenda ne ku lunch time omusanga alina wayingira ku mulimu ate nga amukubira wamwaga ne video call namubuuza baby oli wanti ndi wano oli nani nga talina wadde kakwate kakulaga mbu ali mu bwenzi naye otandika okudiginga deep that's when you not men who cheat first do this when they are dating. Let me say nalongo agamba nalongo nze nno omukazi era omukazi wakubaga nalongo yina ko omukazi wange akola ki omukazi wange akuba men who cheat you sit there nayogera ne mukazi we bwati ng'oli awo ng'ali wano hi boo how are you you okay how are the kids let me call you back Kasita mazima nagenda kukussa this is reality olusiibula eno mama baby olwo abakazi
wala abakazi kuno ku nsinga baaguma wala abakazi kuno ku nsinga baaguma ng'ajja kutuula awo ng'ayogera ne mukazi we malebe bakole baagala okukola bwe mulomo agende waka okitegedde I think they are damaged anti kati kyetuyongere mbona ebintu bikyuse bino ebintu bibezaawo osanga ne musajja nga kugamba bibeezaawo n'obufumbo anti daya nze omukazi gwenjogerako yona atudde wano nga boogera n'abakazi abaki tayagala kumanya naawe oyo mukazi alina nsujju ezi oyo aba tayagala olina amusanga alina ensujju ebbiri ojja kwogera n'abalala okyuke eno gyendi ewange daya mu nsi value anti kati olaba oyo atudde awo oyo kati naye yoyo oyo bwatyo oyo ye yoyo takinaako na problem and there are many like her bangi osanga naye alina bbaawe alinayo webale alinayo sajja abalala bangi naye kati gwe bambi gwe balese waka gwe bakubira haibu tomanyi bbaawe eri kyakola ki kyaliko ogamba wankwatidde ku video call wala wankwatidde ku video call kitegeeza izoke asobola okuba video call ng'otudde awo nga mulina waka noli omukazi nakuba essimu anti olaba kati this is I've not experienced but I get these stories from my friends otuula wano gayi nakubira omuwala nga mukazi we atudde awo n'amukwata wano bw'ati no naye ng'otudde awo mu maaso ge they do whatever they are doing oba oli ali yeeyambula ayinza n'okuba nga alina obugere nga leri eri ku other side ono yalina kujjamu ng'oyo n'amulaba bw'ati bwe kimu akiraba naye nga mukazi we alikoze eki atudde wano mu maaso oyo omuwala ng'ali mukojjamu engoye wali ku ssimu Karol agamba omusajja mufumbo alina mukazi we waka Dana oli mukazi wa Allan nze ndi side dish wa Allan nkubidde Allan video call kwendi ku ssimu na busy been stripping for him go to down Allan na muwewe totamanya mwachiri ku ssimu ye beba nabaza nenga ali busy These things are happening these days. So I would rather be at my home than see all that happening in my what? In my face. Because you know what they're doing? They're breaking you. You can break. When you're home, tell your manyanda because of Zomulama Amanyamukazi Wanga Kolachi. Aja nobody else calls my phone nga mukazi wange akola ki ali wano kanso kembisewo kano otuwa omukisobo tukuwa omukisobo waliwo omuwala mukwano gwange bamuyita Habiba yeyita side chick ku TikTok kati Habiba yali anyumiza ku show wano nangamba Allan let me tell you something wala I'm a proud side chick but era bwe yeyita nangamba ali proud muki nja kunyumiza mukubera side chick yangamba do you know omusajja owange ajje waka nangamba nti no encha birthday ya Karol Karani mchala wa imagine giving an example nagamba encha no birthday ya Karol naye oloza Karol tumukolere ki Karol gwayita atya ye mchala we waka omuwala nagamba kubyemanya biriko Tumbulie ebimuli teko perfume waliwo weti namugamba ogayi nambuzoza kimalo seninga meka namugamba neba nange ngakamukitundu nakamuwa nagenda nabigula ne babireetera Karol naga oh babe how thank you so much nga side chick yabironga Habiba yabiguze nabi-snappinga namugamba babe thank you so much naye babe wabuka musini alina akasinya side naga wani byabadde birungi yasimye so Karol kyagamba nakyo oludda bw'okitunulamu okwewoza stress okwewonya stress osobola ofiira mu ntebe osobola ofiira mu nnyumba y'omusajja ng'olaawo oli kuba ne omusajja paka ddi ate nno ekiri fane kubanga nze I feel like nze oba onyiizizza nyinza obutasula mu buliri bwe muna kaakati tuli bafumbo nzirewa
ate amateeka g'obufumbo toyinza kusula bweru wa kisenge bw'ofuna mu ddiiro omwo abaana bakulaba abaana bakulaba ng'osuze mu ddiiro mukwano ojja kukitegeera nti banyiga ne babusulamu n'ensujju ne bagitwala ojja kukitegeera anti kati nagambye ekyo Diana mbuno entitlements of marriage and expectations of marriage. Mbuno bobanga oli mufumbo, mbuno obonyize tulina okukola bwe tuti. Noba koze boti because ani yakugamba mbu kirina tulina. Ani yabitandikawo era ani atiki ngambo ekyo kikoze marks. Ko musajja 19 years today. Ya 19. Yes, wa 8 children ya. Kambeko kyembagamba buli kintu kye bayita obudde mu nsi mu kiwenye ekitiibwa. Obudde bwo bumulaba. Butuuse ekintu ddala kye batosobola kukola n'okikola nga maama wo si yakubidde nga weeyagalidde nga gwe ogambye nti kino kankiteke waliwo obudde bwe butuuka nga otuuse kubeera ekyo ogenze n'owo omukyalo oyo nti agwira mujja w'ebimuli kati kankikugambireko eno musayirize gye ndi omusajja wo oweebwako okutuuka ku ssanga takuwa kitiibwa kisinzira yakufuna ati waliwo abafumbiddwa abasajja nga be beetwalayo wagenda odetinga otateekayo obugoye okakana ofunye olubuto gy'oli oba olina mbufumbo tolina kyomugattako tolina vali waliwo gwe baawasa nga famire yamumuwa omufuniza olutomutwale nga sigo era yagala okubeera naye byampaka sigo yagala okubeera naye waliwo gwe baawasa nga yaaliwo ng'omufubuka oyo bwavu bumuluma amazima nga nampijja gwaliwo bwasobola okugamba ebigambo bye n'obikola ki n'obitegeera waliwo n'omusajja yawasa omukazi n'agamba nti nze oyo omukazi omumpi oyo omulaba omuntu wamukwatako abanzise oyo omukazi tebamulondera bintu wabula kati oyo mujjawo oyo gwe bagulira ebintu tetumanya mwezi ogundi 3 yamufunamu eriwa otegerekerezako kugamba lwaki nkikugamba abasajja okuwasa baba bakoze ebintu benyi n'agamba kale ono ngenda kumuwasa kazaala abaana nyumba nno n'omuntu gw'otaakula naye kinenemu ng'ate musula bameka nga tolina bw'omuyita naye nga mwesanga mbuno ne muteesa wamu mbuno ne muteesa era kuba kuteesa olaba twasulanga ne bato baffe nga tuyagala kukonenako kigere nze ekyo nga kinyiiza tusula ku buli bwe bumu mb'oninnyeko bw'oti onekkuutirizeeko ku buliri bwe bumu semberayo osuna kati abakyala abafumbo abamu bali mu bufumbo mu nsobi ontegedde naye n'amuyina talina nansonga lwaki amuyina tayagala nakudda naye amwagala awo naye yeekanga alina okubeerayo ate abaana kakale ate omukazi kyanaabeera nabo otegedde naye omusajja eyawasanga atuusizza nga ne gwawasa Diana gwe yabadde anoonya oba kkalo mukwano ne bakusanga bakuliwako amazzi n'ogwanya tosobola kwogera ku mukyala we taleeta mboozi emu disikaasingako ate naawe n'akwagalira gy'oli naye nga toyogera ku mukazi we toteesa tomubuuza nakunyumya ku mukazi we ng'anyumya naawe tombuuza baana bange tombuuza mukyala wange naabo gye bali nga noyogera ku mukazi we someone like that do you think he can do the same to you oba just kiba kiva ku mukazi gw'aba alina and the disrespect ebeeriwo okay oyo omusajja katugambe gwe side chick najja nakunyumiza ku mukyala we ne mumutesa ne bimugulya nabiki golooza tasobola naawe kikola nga kagambe gwe naawe akutadde mu maka anti kati olaba n'oli gwe batuma ebintu talina position mwayimiridde apparently she has no values mweyambisaako kyoba olaba badisikaasingako oli gwe batwalira ebiki she even has no values gyamutwala nono akimanyi talina gyamuzza naye ono gwayina era gwe boogerako kyoba olaba tebawadde side chick bawadde gwayina oba tamwagala naye gwakola ki ate ateekeddwa omuwa okitegedde kubanga gwayina kamba buwulire abakyala mwewemu obudde nga mugenda okubeera mu nnyumba z'abaki tegeera butya bw'ogirimu kalo kyagambye ate nammwe ababeera beerewuwo era tovaafe tuzimba amayumba n'onoonya amataka n'ogagwa n'ozimba ennyumba yo nga mayimbu no neolimpa ate naye nga ekyo nkimu mu bufumbo omukwano Alan ayi wadde sifumbirwanko bwe bakuwasanga ne bakuteeka ewaka mukwano mukazi don't feel comfortable because kola ebibyo kola ssente zo noonya ettaka lyo ziyimba ennyumba eyo
zimba ennyumba y'omukwano kubanga naye abedde omusajja n'akimanya bagamba mbuno fuluma bw'omanya anti waka depression nagambye fuluma right now abikola ng'otuddeawo nga tolina waakudda kati Alan kalinzo ngamba wano mufuluma abadde enfuluma nodda mukazi I walk like this nodda ewuwo neyeebaka kakati Kalo how are you Kalo sigenda muganya kutumerako togenda tumerako sigenda muganya toga tumerako omukyalo okola kirungi kina so musiimako kubanga nalabye nalaba nga tebankubidde essimu nga ate sini mukwano gwe nti yabimbuulidde ekyamusima tukanagambye mwalo yakola ali mukuzimba nekino bwekiti kale omuwala yenna oba omukazi yenna alibeera comfortable ng'alina omuntu amulowoozaako n'agamba nti Diana mulwadde n'alekawo byonna byakola okyali muto no yes nze kozi oli muto olina omuzukulu kati nyina omuzukulu Mufumbo maze emyaka 19 yes nze nyina omuzukulu nyina abamaze siniyafo nyina abaana abakulu ddala kikyengenda okusabira nga wano nkusabira obudde buli bwodde bwetwogerako butuuke nga byonna obiyina naye ofuna omuntu bwolaba ng'asinga byonna byokola of course byolina ogambe nti nze omwami wange oyo bw'abaawo anti nze ddaaya alhamdulillah mukama ebisinga bimbaddeko ebimu naye nze tuwa kisinga mwami wange of course ekyo gyekiri yes gyekiri yanjagala nga nfaanana bubi nnyo ate kati fa batafaanana bubi bw'osanze nga sifaanana bubi mukunjagala nga sifaanana kati kiki ekinsigazaawo ngenda we kuwa ensonga lwaki osigalawo kale n'abeera nga ankukumuddemu abaana n'abagamba nti ono mukyalo kitegeeza yawasa atuusizza nze bw'ayagala okukola okutwala kiddaaya omuntu ogenda kutuuka nga buli kintu mukama akikuwadde naye nga weetaaga omuntu gw'osobola okwogera naye kusaba mwenda ddaaya abantu bonna bulaba mu kkubo lwali olina emikwano mingi teri muntu agenda kuba mukwano gwo okusinga oyo akumanyi inandawo wanaabazze nga kituufu gwolina okubeera naye buli muntu alina omuntu gwalina okuba naye mu bulamu lwakuba wano mu akisidenti waliwo abasooka mu maaso neotomeza olaba takisi we beetambula mutuukamu ne munoolwa oyagala otuula mu maaso kati ne muno mulaabu tusangewo abantu bannaye najja naakugamba ebigambo nga byonoonya nga kala yebyokola ki omuntu gwonatuka nga oyagala beera naye eddaali ojja tugesera ngaolaba byonna byonna byolina amazima tulina amakulu kumukola ki musinga yadde nga n'okuba nekyoyina kikulu nnyo naye si buli muntu ajja kusobola okubaako naye ate kati Nalongo Karo kyagamba okiraba ne bw'oba omusajja oyo omwagala nnyo nze nkubuulira musajja wo omwagala nnyo tagenda tuuka kusalya kujolonga kutuuka gamba nti nno nze ogenda kunninnyako nsigale nga tudde and women should learn that Nalongo today tomanya lwali kulinnyako tajja kunninnyako tomanya tajja kunninnyako Kalo nabagambye vali ya important buli obeera n'omuntu nga gwotya okumufiirwa ajja kukulinnyako naye nze nyina omusajja nga yatya okumufiirwa nze ndi mukazi mumpi kati ye omusajja akola atya alina kunkwata bulungi nga bwe mukwata kati Spice yabadde akubuuza kati bo be basanze ng'olwedde banyirira kati Spice anyirira alina ennyumba alina ssente naye kyatalina ye musajja ono agenda okujja olabye nti mubyalina kyo tekiriimu omusajja bw'anaasalawo nga Diana yogera omusajja Nalongo kamale otwetwega n'abasajja neze kati era nkubuulira naye bantwala mu butongole I don't see a reason why nze saagala kukeera nkya kutimba musajja okitegeera era ekiyinza otutabula ate era ensonga ye nayo njiwagira etya owange saamukulagira ku ssimu lwaki tukikola tize nyinayo abantu abampa era yagala omutimba abajja kusigala eri yetimba ebibye aba yagala yajja mu bulamu bwange nange sigenda timba musajja olina okundaga mu bantu twekube photoshoot zaffe twekwate video zaffe kulaga baana baffe nti ne bono njagala ne bono nkakano ngama njogerako sijja kwogerako kitegeera nate nga nkwagala ate nga nze ebifaananyi mbyagala mbyekubya n'ebiposting ebyange temukutukolera photoshoot ejja kubayo nga si yammwe nga yange nabba wange ya mu nyumba kutimba mu nyumba yange nga abituwa nga biba waawa anti kalika Alan Dana kalika Alan give me your number era wakibaweera bwati without my consent mukwano nga buli omu akwata agage olaba ddaaya ekigambo kyayogera it's for the good of both of us it's basically not omusajja oba tomwagala okitegeera omusajja si wa public
Alanze nakolako n'omukolo naye teweeno byakutegeera wadde ofumya ekifaananyi n'ekimuwa ekiti wano star ya wakola omukolo gw'okukyala kalo ono ng'ebintu aludde mu bingi tunaamusobola Karol eje nakugambye ddono kaawo kadda kalo yali mu bya love byalaavu Karol kaawo kadda naye twala omukisa but nobody saw anything. watukweka nnyo That's how bad it is. yeah it's time I don't want to oli bba wange mukwano yeah that is okay nze namutimba nga just n'omukono nga just love mpulira ennuma nnyo lwaki nteekeko omukono bwe nti ku status nga mpulira nfa njagala ensi emutegere naye nga just omukono ogumala lwaki omuteekayo omukono nga gwe njagala saagala mutegere bba wange yaani okitegeera ate mwamanyi nti mukono gwa spice oba gwa Alan ninze omusajja mbeera anti otandika n'omukono ntekayo ennyindo abasajja one day people are going to die in garage. They're going to die. When the time comes, I'll give an example. There is time for everything. There is time for everything. Buli muntu enayagala bino omusajja we gwatambula naye gwapostinga okitegeera just like you post yourself. Yakubanti katika nakamanja kamukobedda kale ono omukwano gumufuganya Karaina love omukwano nze nalavu nyingi era kale mwangu nnyo okujja omuntu mukaale nga tategedde bwa babuuze bembeera nabo kiba kitya nze nakyo nalaba neŋŋamba kale like there are people abalina omanyi love za njawulo nze sobola okubeera nga njagala omuntu nnyo naye ebintu byeneerekereza byeneerekereza nga newankubadde njagala okukikola naye oba I don't know it's because ndi proud or something I don't know how to explain nti nze ndowooza kale ku bintu bingi that come around everything nti sobola okugamba nti ne bato bange nandyagadde postinga kato kange kasista kange kakuze kalabika bulungi kanfaanana kalabika you know nokanja kumachinga ne sister and then you think about ebintu bye bayinza okukakola ebijja around okitegeera now that is the same thing rachi mbanti ogamba nti baneka posting omusajja nze kintiisa abaana ba social media bakuvumira omusajja enjoka ne zikuluma anti katola onavuma ontwa waliwo akwana ate abakwana be bangi zabo bosi batya naye nze omusajja gwempa ekitiibwa okulaba omuntu omulanga amuvume olaba omulaba nga afaananga embwa ebyaddala noye tokirabanga bakuvumira omusajja ne bamuvumako n'ebitibu nokubbirawa nogamba nali omukazi ku tiktok ayinako bbaawo atera omupostinga niba omwana yajja n'agamba olaba ono ayina atunulanga olutalo amutimba singa alaba kubafu goba n'ekisajja kyo ng'olaba kirungi kimalayo mukwano ne bamukuvumira jjukira ffe twamanyira ebyotuvuma nze ne bonvuma amazima ga Katonda mu ggulu nebo amazima ga Katonda nga sikulimbye teri kigambo oba kivumo kya muntu kiza kunteeka wansi naye ate oyinza ovuma omuntu gwe njagala omulala nempulira njagala kufa njagala kwalika omusajja ne bagamba alina horse face noga horse face is nice also jimanyi horse face is Ogenda kulaba ekiro webase bebi nozuka nomulaba horse yebase nogenda kukola ebyo omwana nze kyekakasa egiri y'obufumbo nyina gye bajjukiza buli mwaka oba katundu baleka abe Katonda Nobufumbo is a beautiful thing. It's a beautiful thing. It's a beautiful. Beauty creating. Yeah. Nyina ensonga lwaki ate yengenda sigenda muwa myaka kuba namulabye n'omwana nyina omujjukiza ennyo nti omwana omu kibi ekyo kyo nkimanyi era tunoonya wakubi wololo bane seka bubi nnyo yeetaaga akantu ke bayita man in the house buli mukazi buli musajja oba omusinga ssente tesimanyi oba tomusinga wabula omuntu lwomuwa ekintu okimuwuliza nti ebyaddala yemusajja ajja tandika okukwatibwa ekisana yakulumya kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde
gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunde emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu not 7 not not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Chibuli. Wachimba wakulumirirwa. Lwaki abasajja batulumirirwa? Omusajja alina ekintu kyasobola okukola ddaaya nekitta ebintu byonna byokwedde emyaka aga singa abatakulumiriddu. Nibagamba nti ani akikoze nti bba wannaalongo yakikoze. Kitegeeza alina okuba nga akulowoozaako okusinziira gundi yagamba Bobi Wine I saw yalawa speech about marriage n'agamba ebintu ebikulu mu bufumbo kubimu ku byo okubeera n'omuntu is kindness eri partner wo. Like omanyi omuntu nga omuyinako ekisa omusajja eva ne waba agenda kukola ekintu asooka nalooza bambi kakazi kange kanawulira katya nga ne woba ogenda kukola ekintu n'omusajja nga tegukulumirirwa yamanyi okitegeera tayagala nakumanya about your feelings how you are going to feel and react nti noba ogenda kawa omusajja ate it's the same like chechimu tino mukazi nga tonakola kintu bao gamba nti kati you have to think about how he will feel even ekibacha ange kigenda kunyiga kideri kyeme kwebaka. I feel like that thing chovola nti musobola banga buli mwanyiza mune ne buzibanga ki nga muteredde ne mubyera bira like you think about it nemugamba honey I'm sorry nakoze nago ku apologizing ekintu kya Karol kyali munzenda ngalange nkitunulamu akole ekintu kyali mu kibala buli omuntu ali eno nagenda kugamba kyasembyayo no to be nze olaba mazima gali nti nze omusajja ngwe nyina mwagala nnyo naye akimanyi era mulaga nti I respect him a lot. Era bwembeere ewakaawe mba mulaga nti gwe musajja nange wabeere ewange mulaga nti eki musajja ekyokuba yekka bakugamba era it's rare for him to be alone era wemasiriwo aba ali wange it's the other way round kati nga temukoowa kwetala tebannakoowa amafuta basobola okugagula ono muwadde myaka ena myaka ena nga nkola ng'okyalaba nti ozingani kuba ebikoli mu bingi ddaaya myaka ena adondaye agenda funa akaana kukakanze kenjagala mwaka gumu ate owasa oli musajja maze nenkitereza kati wama kuzaala osobola okuzaala nga toli mu bufumbo wama ddaaya osobola maama oyagala kubuuza ati nga nkutudde wano mu maaso badde nkwerabidde empaka yange wagirabawa walayi mbadde sikulowoozezza olowoozaga mpono gwatudde wano nosengeka byoyogera osala kulungi naye ddi biriko ddi nani gwozadde kuliko ddi nani ojja kuzaala omwana wo ng'omuzimbira bulamu bulungi naye bawala bangi tebalina ddi akugamba yazaala yesanga azadde abwati kati twabavaamu ddayo Karol wazaala oli ready? I was very ready. I really wanted it. There is wanting. Apparently, right now, I've wanted to have a child since I was in my senior 6 vacation. Imagine, senior 6 back. Nze nayagala nnyo abaana ate mamange engeri yanzaala mangu ye. Nakulanga njagala nzala omwana nkule naye nga mamange otukuze naye as if we are sisters. Nakyagala nnyo naye nga njagala naye nga ate mpulira I'm not ready. Ne mama wanze okuba yazala lwambeera. Era lwambeera of course. Kati gwe mukama wanze okuba akwadde omukisa oguhandulinga eyenki. Embeera. Olina kuzaala lwakuba nti olina okuzaala naye ddi era kwani. Kwani. Bafa abazaala ennyo nga tuli bato. Kyekyaliwo nti omwana omuwala alina okukola ki?
oba weesanga mwe yembeera no oba ino okufumbira bakukuza bakikugamba nti gundi nono mwana osoma ekuba kuganye mufunire omusajja kufumbirwa amutwale ate ebintu byokwekanga obwekanza embuto bibi chobola abantu bambega ate wekanga ojo olubuto waba kutte bukwasi ati mbamba n'abantu ani ge bagamba ogenda agenda wasinaza Karo yabugambye Karo amadana ngambye ki simanyi agambye oti temutandika nga tuze twetegereza nga tuze twetegereza abantu omanyi otula ne boyfriend ono nga tuzale akaana naga yes okay yes era nagamba tuzale naye nga akukiina andi kati daya atokuzala ngenda kitereezaamu ngujjeko bali abazaala by accidental daya kati mirembe gino gy'abantu abakulu nganze n'abalala bw'oba osazeewo okuzaala sooka kakasenti omwana wo mutegekedde ki okay ozaala wuwo okusooka oli akukiina bakuyamba n'abeera kakasa nti ojja kubeezaawo omwana wo mubulamu bw'oyagala I love now how you're talking because kyengende mbufumbo nti obanga oli mbufumbo nga bw'ogaba mukanzaale nga nzadde mwana wange even marriage make sure n'obanga oli mbufumbo obwo nga bawa make sure you're stable as a person nti olina ebintu outside gayi n'amala kugamba nti mukwano kyova olaba ekya value nalongo kyagambye nti value omusajja amanya omukazi ono ali bulungi niwe mugoba ekitawanya ndoza n'obufumbo buno olumu okugaana is sitting there nga bukimu okiyisubira mu musajja yakowa naye omusajja amanya nti nno oyo renti oba kale omukazi asobola okwasaganyayo ebitonotono nange muyambeko ebitonotono I feel like alabanga tajja kudda mu bana abakazi alina okusasulira renti alina okukuwa emmere it also gives you peace kubanga bawa amanya mbu nno omukazi wange Yesu kibawa peace era bananga bawala bali eyabatulaba kubanga even a man can be forced to kumanyira because they to weesobola okitegeera asobola kubanga yeesobola nga sente azina naye nga tasobola kubeera naye ate era si buli omuntu omuwala nti buli omu Katonda yamuwa obwongo obwesobola batono nnyo ddala waliwo omuntu nga housewife ng'ekintu kyasinga okutegeera kwe kunyiga emmere nga nekola naye omulimu gumutera awo tasobola kukola naye nga abawala balina obwongo obukola nga teyamuwa ntegeera esobola kukolayo bizinensi emu gwe gy'olina bamuwa ssente naye bagimugulirawo ne bamuteeramu ng'osanze abawala nga bamuguliddewo ne bamukolera botiiki ne bamuteramu engoye ne bazimuleetera okuva e China simanyi bino nga kati yiyo tandikaneegwa eba talent how do you call that a talent? It's not a talent. First of all oyagala okulya oyagala okwambala olugoye olulungi kati nze spice njagala wig mbunkubira omusajja ninde ongambe linda mu baby next week oba lemisa omwana wange ayagala kunamula bidaka gatto badde nkulinde munala kagatto kaguni simampeezayo ntwala 2 ngula kagatto kaso kenkagule maloge nagule engato yani eya king no sente zange zinzirize obale kudiza siwo waffe bogule engato no just an example musano chikola as a joke ngamba nakoze kino ne kino leero ofumbo tuli mu kuteeseza nga tumaliza bwa beeyi bwa beeyi nakoze tuli mu kuteeseza bwa beeyi naye kale ate buli eri buzibu nnyo simanyi bwe banti kunnyonnyola waliyo omukazi nga tasobola kuba na sente zigula kizigo kya 15 naye nga ate mukamuntu okitegeera kati leero tufunye omukisa tulina abantu aba kilasimu okusinga naye what brings the class kukola bakikolerera kati ddala yanyagala otegeera olwaleero nti buli kintu kyoli mu nsi mukama alina buli kyeyamu okubeera oyagala nnyo okuyimba olaba obwongo bwosaamu ng'ogamba nyina ndabisentya ekyo mukama yaba yakikola nti obwo obuweereza mbumuwadde alina okukirabikiramu smart waliwo n'omukyala ali eyo nga ye kye baamuteekamu kufumba mmere naawe omwami n'amazzi gokya n'agateekayo mu kiyigo nebonaamukolera ki ne boonakampala ne bwadde eggomba nga tasobola kubaako kyakola mu nsi naye ng'ate bino ebirala kubeera mu nnyumba abikola ki era kyova olaba nti fe abantu abasinga ababeeramu nga tuli bagezigezimukko emitawaana obufumbo olumu butulembugaana butya nti kati kale alina ekigambo kyayogedde bwe naseekedeza nga nkirowoozaako n'agamba nti nze nambala ngamba nti genda ngenda modola n'okumodola kale ekyo ekintu okiraba omuntu oli bali abafumbo ba wansi basobola n'omugamba nti genda nga talina kyakola kyalina okitegeera ate abo be basinga obuki be basinga obungi kati kale olwaleero abantu abo tubasabira naye ate ne bonaamusabira nga mukama tekyali mu kalenda ye tekijja kukola ki
Tekijja kubeera. Kati nze, let me tell you what is funny. I'm going to tell you this. Kati ffe twogera tulina abantu bangi. You call them friends, abalala you know them. Naye ng'omuwala oyumya naye ne mutuula abwe muti nagamba singa afuna omusajja mpaza n'antuuza ewaka. Ne mpona rent n'omutunuulira. Naona rent. Nga ye ndowooza ye. Bangi. N'agamba ye ayagala singa afunayo omusajja amuwasa for the sake of rent n'okunoonya ekyokulya. Naye nga muwala mulungi asobola okuyyayo akalimu n'akola ki? N'akola. Ebbina aliyina. Alibigula. N'ogamba naye ndowooza y'ono. Like, okitegeera nti bino byonna it's just about how you think. It's your thinking. Nze kizibu nnyo okulowooza nti nno bannaye omusajja alina kumpa sampone bills. What I know is I have to work and pay my bills. Omusajja is a bonus. Wajja nanyambako nasitula bills. That's good. Alhamdulillah, I thank God for that. Naye nga otetaddemu mutima gwo nti nina okukola. Ayaleba naye n'omuntu n'omukazi levo kwatuuka kati mbabuulira mazima. Nga n'anaamuwasa alina osooka okukubira paapa essimu. Kati olaba okujja wano ddaya nti n'ogenda muwasa. Olina okuba nga wakola nnyo. Endowooza kambabuulire endowooza nakola muzigo. Tibawaza akwagala. Kisinzira ngenze ku muzigo. For example, sobola okeera enkya. Ennyumba yange eno giraba. Nene bwaguuga. Niwenkera nengangipangisa so okufuna mu ssente empitirivu. But I can choose to leave this home. Nengamba kangendeke walala. Okitegeera? Ate nga mu ddembe ate nga kyoyagala. Nga ne ssente esasula woosu gy'ogenza okupangisa. Ozijja namu no happily. Teri akubye ekiwonko. Nobeerayo n'omwami wo. And then many people like that. Nange nsobola. Yeah, it's different. It's different. Abayagala nnyo babeere walala. Kubanga olaba tujjemu kiri eri abantu kye balowooza mbu omukazi ayinamu kasente. Titasobola ate kubeera submissive. Tasobola kuba n'omusajja n'amuwuliriza ng'omusajja mboye banange olwokubanga olina wazimba makaago olina wooli you cannot have a man nga mwenkana kale oba ssente. Amazima go gali nti nyinza obutaddeeti nga musajja nga nze nteekamu buli kimu. Sisobola nti bannange my boyfriend ayagalanga to have to buy him. Taina ekyo kyonyinza obutakikola. Okitegeera gyebali abawala bangi nnyo. I've never done it in my entire life and I'm not doing it. Naye osobola okuba n'omusajja nga mwegulira ebirabo. Not because tasobola. Naye that's you seen something nice for your man. It can look good on him. No God, I want this. Ngamoyo ne kusena ga hani mpayo kakadde kamja kuwa next week. No kamwa na kuliza next week. Sinaba kutuka. Zawo ntukawo. Sinaba karo. Naga mpayo 1M nebi kutemu naka kudiza next week. Nze kati normally if it's like my man's birthday. Mbanga okay like ngamba msajja nkamwelezea akakadde. Baby, have lunch. Nembu nkuwola onzirizeeyo. Anze muwola. Sindaba kale ndi mbi maasawo. Nze muwola. Sinzira ntegeera yamwe nenkolagana yo musajjawo. Nanga n'abantu banjawulo. Nze nanga mpola nga njange hani mpayo wait amia ndi ku airport. Kono nze tompolo wo inakumpa. Nakola ki? Kubanga ne ngamba baby mpola. Mutima gwo kitwale. Nkusabye. Okitege. Nkusabye era njagala baby mpola ayo. Naye mutima gwo njagala okimanye nti nkusabye naye sagadde kugamba nti mpa ogamba otya ogamba baby mpola ya $5,000,000 mutima gwo kitwale nti sikuwezeeko nkusabye nanage kyengamba like so gam no honey mpayo because honey mpayo that thing is annoying to men abam but you know that is like ako kalinga kachejo when you for example if I ask my man baby mpola manya kitegeeza I mean kitegeeza kimanyi either ya kampa oba tayinaamu bulungi but I want this money so bad kati ninga mugamba kola buli kisoboka okola nze mugamba hani mpola yo ninga mayisi zikuwa oba we ola onosa obitegedde nno kale nga tumaliza but maybe in conclusion also because the main thing I was nyaza and mutabani wo Karol kyabadde agamba ekyo buli mukazi yenno ina okubeera nga oyina mukali akagamba nti I have something for myself. Omusajja tasana kera tena kufulumya nyumba nga manyo ina wodda. Mutima muli ina yabeera akola kya feeling ati omwalo ono buli omwa ina kyagatako muni oba naye ina kyakola ki. Si ku model ambo you're happy because you're going. Model is knowing that I'm going somewhere. You're going somewhere. Ne manyo omusajja okufubutula mu muzigo ku ssaawa 10 ez'ekiro
ngo inonoonya ze bali bankubutuddeko kyobola nayiga ze banfubutulako kyobola nayiga when I say things to wano ngamba like temulowooza mbu just I'm talking out of the blue. I'm telling you for a fact, ladies. Like a guy tells you like, Karol, move out. Oh my God, in like his house. Right now, yes, in his house, like right now for Luma, right now. And you also moved down. Yes. No, I first begged him. So you want. Because you don't know where you're going. Abadda kwa buchimu every day. Abadda kuliza. Abadda kunyweza. Abadda emotoka jovuga yajugula. Buchimu like everything in your life is the man. Okitegeera. Nengoli okola. Nenga you have the money, but you still don't tamanyi life yakubeera. Kakalukana. Tamanyi life yakubeera mbuno. Toli la hambu mpangisa wano simami like ojirudde okola ki ojibera mukadogama ngenda kusulawa ngina tandika ntya ngenda kola ki kati agamaziga go kaba ngoli stuck. Kati nno kino I don't want any woman to go through something like that. We have girls we know. Nze nabulirako n'omuwala. All right? Nga guy amusanze mu kazigo ke. You know ye married. Akwagadde agamba jangu obere nange. Nakuja mu kazigo. No mugamba omanyi. Nze I told her. Nimganze in my view I'm like if you love this guy give it time akwagalire muki mukazigo ko go see him bichi era na kisanga ebintu byo otunze ebintu byonna yogenze obere na musajja era it ended in tears era mwala nadda ku zero nti oyina kunonya sente odde mwatopa nnyumba endala ogule ebintu okitegeera amusajja atana kutwala wamwe tonakwera naye time you don't know mukazigo kawo abakola ki wakulagira abakwagalira abakulagira buli kimu kireeta obuzibu ekyo abakazi omuzigo gubatama mangu bekumala okumuta nga tolina byakukola no omusajja ajanga akwagala n'omulabanga akwagala bannange bane abakwagala Karol omusajja akwagala nnyo I've had that kind of man ngakwagala nga omanyi omuntu akisinga good morning wano ngagenda okukola nga weebase those are not normal. Those things are not normal. Like not every couple goes through that. No, in the morning. Like in the morning, guy nagaka good morning honey, have a nice day. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Olugambo Karol okimanyi nti omuntu gyakoma okukola ebintu ebitali bya bulijjo aba alina ekibi kyakubikkiriza naye sikimanyi nakitaba nze nange nesikamu nnyo namala nekitegeera kati nze obukisi bufunangako siriyo nebwobufuna nga ne batubafenga okulaga Karol ti omusajja asobola okujja n'obukisi bw'omukyenyi ku mimwa naye nga yalina kyabala nti mu myezi 8 omujjako amaze omusuula eddalo nga nfunye omuki omulala nze nyina mukwano gwange mulenzi omukazi yamukyawa nga mwavu n'agamba bakazi mwe temwagala baavu kankole sente zange kati nze nako abawalaba okunkubira essimu kubanga ajja n'akola omanyi ebirungi byonna byonna omukazi ebimusanyusa naye nga yakimanye nti mu myezi 6 oginaawerera ajja kuba akukoze eki akukyaye buli muntu ayagala omuntu gw'ayagala mu ekyo ky'asobola okumukolera. But it takes us back to Nyazala. No, every time that you're a lady, are very, if you're first of all ngawe kolelera, ngoli independent, but then ngoli or family ramtabani we. I think ngo we sabulunji, edi family. Nga sigama mbuno because you have money mbo isama abantu amaso. Ngoli mukaka mwedi family, oli mukazi mukozi, byagalo singa because every time when a mom sees omukazi nga sabeza nnyo mutabani we.
nabo kibayisa mu kati abaana abirabadde n'omusajja naye agamba Nazaala omwana yansabye sente kubanga mami wuuse mpaayo 1 million agaye mutabani wampaayo million 2 mutabani we agambe mbuno mami siinaamu ate akulaba enkya ku makya ng'oli mu saaluuni ng'okola ki naye nga kimanyi tokola akulabe nga wageze n'ojjuka tupostinga bwe kimu ennaku zino oli mu saaluuni oyambadde ya miliyoni oyambadde obugato ererere yasaba emiliyoni 2 bakoze ki baazimumye ng'oli awo oli mu saaluuni ne bali kupepeta n'amanyi zimanyi baziwadde muwala okitegeera wala wagenda nga akukyawa omwana takyanjagala because of you omwana takyanfaako because of you. So a woman should be able to be very independent nga nenyazala waba alaba mbuno weekozeeko amakyeka sente ze yakuteeka yavudde ku banka n'ayitako mu saaluuni ng'alina ki sente ze twajja kweralikira gamba bannanga azze kunyuunyuuta mutabani waffe kati naye ng'omusajja akuwasa nga bagamba nti wazze kunyuunyuuta era bagamba nokuba omusajja alaka yanyuunyuuta omwana w'abendi ekiri very funny nti nze naturally mu kukula okwange nakula mmanyi ekintu kimu buli kyenjagala nino kyetuusaako nga nze okitegeera nti nze I'm telling you I swear to God I'll tell my man I want this era olwawo kimpa enkya ojja kunsanga nga nakyefunidde kubanga nkola ate sikunyiigira because that's okay gweobanga oyagatambulako yo pace it's fine bwe mba njagadde okulinda nga nninda naye siina nnyo bugumiikiriza byebyo kyemba njagadde submission yesemba tuve wano dayo manyi lwaki yekolera ebintu ayinza okuba yakulanga bwe nakulanga tulina kukolerera kati nze saayina senga siina taata mpaayo omutwalo taata rimu nze like I don't know obulamu omuntu bw'okuliddemu nze kati nkubuulira mazima nga nkula nga Spice Diana kubanga okuva mama wange because I used to pay rent for my family and everything akaziku kange nasooka ddala okupangisa nga sikirinaamu kirimbu bakubira omusajja namugamba eza rent never era nze sijjukira kudetingako mu bulamu bwange because of rent mbuno omusajja alina okumpa ki eza rent kubanga era nva mukazigo kange nzira wange kugamba n'okulanga gw'omanyi kimu omusajja aba akuwaddeyo well and good nebyomusaba sente it's some other things but not these things like njagala rent banange nyinza n'okikusaba nga njagala bwagazi I'll tell my man I want to ask you for something not because I cannot afford it but I want it from you as my man. I want a new phone. Yes. Buy it for me. Yes. I'll keep my phone, Gemina, but I want a phone from you. Baby boy. Yes. So it goes back to values, and then you have to call for yourself. You have to, women, we have to zembagamba no nenyazala okuba takweraliikirira ng'omukyala yafumbirwa mu bufumbo bwe olina okubeera nga nawe ng'omukyala olina okubeera nawe because me I've had a nyazala before when I was not like this. I've had a not nyazala but a lady to a mother azaala boyfriend wo nali mbaddeko naye nga ndaba engeri bandabamu nga seesobola and I can also see how they look at me now sobola okitegedde like kiba different like that time with that man baba bakulaba bulala kati with the man I have now when nga nesobola obola mu family naye beekolaba ki differently. So I've seen the difference of being a working lady who is dating someone and how the family perceives you. You have to be a rich wife to a rich man. Yes. Yeah. Not rich but working. Yes. Kale eyo kalinga kamem those anabawala banonya basajja bagagga mu memu mubayo ebintu bino biri side mbiri omuntu atalina mpisa mu family ye ne bwana akwasanga olina buli kimu mulemerera kale bamukuza bulungi waliwo family ez'omululu ezitamatiranga omusajja gw'ofunye yasinga obugagga mu family yaabwe buli muntu yenna alina ate nina akamanyira akali mu family z'abagagga bajolonga bali balina akamanyira mama wakabeera mu mmeka manange let me tell you what's nze sebantwalangako binombu banyanjule like if it has happened it has been once in my entire life a man to take me to family naye you see these things happening
n'obiraba kubanga tubeera mu bantu kati ffe mukama yatuyamba ffe tuli exposed tubeera mu bantu bakuyita ku zipate z'abagagga n'obeera wali eri n'osoma embeera nga ndaba Nazaala nno ngeri gyatunulira mukamwana okitegeera naye nga muzze mu maka n'okyalako mu maka ga Nazaala because we have friends like huge nogenda maka ga Nazaala nogendako ne ga mukamwana gali malala Nazaala naye balina ke bamuwendo naye abanja nange munzimbirege ya mukamwana Nazaala nga naye abanja in those rich families omwana omukyala nawe wamugulidde emmotoka we have friends like that wagulidde omukazi emmotoka nange njagala even if it's not rich family my dear friend whatever that the woman gets a mother feels like it's supposed to get before that woman. It should be even equal. Baba gala biyenkana. Kintu ekyo kiva teri yazaala mwana we akukolere mu kyoyagala nga ye yabona. Nga ye abona. Oyo Nazaala tanalabwako. Ekirala gw'omukazi kikakatako okujjukiza nga baawo okufa ku maama. Kubanga we bawasa but they tend to forget. Nanga abaana mbabulira kantu they tend to forget their families. Jukiza nnyo omusajjawo tyowaye maama ali atya. Wala kati video akatulengera. Ak'omusajja yajja ku dduuka lya muwala we. N'ayomba nnyo mwine edduuka muganya okutwala mu ddwaliro biki wakalaba. Nakala ku TikTok. It was really sad. It was. Senga akantu yongera kwakone bulungi. Abaana abawala balowooza mbu soko ofune enkolagana Nazaala Obufumbo bukunyumire kakati ate olaba abali atakolagane kana bawasa kubanga maama yabeerawo ng'alize gwe bakola ki naawe baakulita takumanyi alina kuyiga buyizi takwesiga takumanyi just supporting to what to show them naye obuzibu kuva kuki tufuna families nga oyo bawo yasoose okubaamu n'akantu yayimirizaawo family oba peninganya okubugagga buno obuzzi obukulu ne bugira omwana atya buli lw'ofumbirwa omulenzi nga yalina okujjanjaba maama yalina okuweera abaganda be basome kaakati kino ekiganye mukubireeko gundi tosobola kutabonaabona olw'ensonga nti buli bye yali asobola luli nga tannakuwasa bitoolekako ng'akulina kubanga naawe oba n'ebbirizo zojja nazo olina abeewammwe naawe bakubira amaki amasimu kati bw'omufuna muleke ekikuyamba obutabonaabona lwana nnyo okubanya nga wakamufuna nti alina buvunaanyizibwa ki wenkana butya otegedde olabe onaasobola naawe okumaaki ye agala okulaga obuvunaanyizibwa bwe waliwo ababulabirawo omusajja nga alabira nyina bwebulabikirawo andi mba mwakanyumya nyina n'akuba essimu nti sirina masannyalaze okitegedde olw'ensonga nti abasajja bwe bafa sayidi eno mu bakamwana mu bako ono bbaawe abanga bbawa nnyina buli kizibu kyonna ky'omanyi kiyandigayo ebbaawe akigamba ono mutabani we kuba n'akasente oba ngaomugamba nti akakola ki yakalina ekirala nti famire zino engaggagamu ezo zirina essente sikyangu nnyo kusanga famire ye bwetaba na mutima mubi ng'eringiriza mu tebangulidde kino kuba nabo baba naye bakola mu bulamu bwabwe nga bakyali bavubuka naye kisinziirako ffe abafunye akakadde k'obukulu kano noddayo n'obuzza mu famire anko balabirira kate nga n'omukamwana ewaabwe nabo banaku nganzi banzaalayo bw'omu buli kintu nabana mukubire ku naalonga essimu kati awo sineema wetandikira olina omusajja mwenna gwe mulaba eneeka yayimiriddeyo neeri yayimiriddeyo kibaleetera okukoonagana okakana nga mwenna mufunye okunyiigagana kati bwolaba embeera ng'eyo lwana nnyo obeeko nekyosobola okukola ng'omukazi kisabe ebbaawo nti naye nsobola okukola adiweya ndabira abewaffe waakiri musonda adiweya eyo obeere nga ebizibu ebimu osobola okubimala nga tebituuse ku eno tebo amiina kati naye omujjukize nti Nazaala ono wabagamba amasannyalaze baagafunye kuba omusajja bw'awasawuliza nnyo gw'awasiza okusinga eyamuzaala yadde ye yamukuza kola omulimu gwo ng'omukyala si bonna naye eriyo ba mami's boy abaabe kale tetwagala kusukako wano olunaku olwaleero ku olw'embeera y'obudde boze badde yenyumye tujja kukomawo olulala temufaayo nga tukubye olulala Karol, thank you so much obadde mugenyi mulungi nnyo era oyambye eggwanga lino weebali naye obufumbo obunze bwenjagala thank you so much Spice Diana you're welcome thank you so much for coming nalongo weebali nnyo bayire kale asobole okukifiiringa mukwano kakanaga omuntu amukubye ku mmeeza stressing nga kikyo kyange kiveemu kale sijja kusukako wano musire nga nalongo toyanzama by the way this conversation very good advice it's very good not only for us abayimbi abato abatulaba and every buli muwala yenna ali eyo girl child ali eyo ayagala obufumbo aweebuuza nalongo this has been really nice the personal I've also learned kankagambe y'abaana abawala obufumbo si bbanja
oteekeddwa ojja kufuna obuki obuzibu wabula obufumbo okububeera mu kiseera obudde we butuuka Alan teyadduka mu bwolowooza kikole tokola Alan obufumbo tewabuddukamu yalina obufumbo akirimu yalina obufumbo wafumbirwa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esimu kasyakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gyesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga bayina n'esiina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe muna Uganda yenna wevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out.